Yesu Kristo yeebazibwe. Bantu ba Katonda balungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga Yesu Kristo ke kakubo ako akatono akagenda mu ggulu. Omwoyo Mutukuvu ye muyambi ku kakubo ako akatono. Bantu ba Katonda balungi, olwaleero tugenda kwogera ku lunaku olwo lwa Easter, Krisimansi n'ennaku endala enkulu ti si za Katonda, era tugenda kuba tutunuulira tulabe lwaki bangi bazikuza. Kubanga mazima ennaku ezo amadiini gonna obasanga waka tebaakoze, bali mu lunaku nkulu, oba basamize oba bakkiriza mu ki, bonna bali mu lunaku lukulu. Naye tugenda kutunula tulabe lwaki n'abo abagamba nti baalokoka, bamanyi Katonda era bamanyiddwa Katonda, lwaki nabo bakyakuza ennaku ezo ez'ensi. Kye tugenda okutunuulira, lwaki bakyazikuza. Bantu ba Katonda abalungi, ensonga lwaki bakuza ennaku ezo ez'ensi, abagamba nti balokole naye nga bakyakuza ezo ennaku, ensonga eri emu, kubanga bali mu mubiri. Era omulala asobola n'okugamba nti nno naye olunaku olwo oli yazaalibwa, era n'akugamba bali mu kkuza lunaku lwe yazaalibwa, oba bali mu kkuza lunaku lwe yafa ne baluyita Good Friday, oba bali mu kkuza lunaku lwe yazuukira, ng'ekyamazima bo kye bagezaako okutegeeza nti bali mu mubiri era bali mu kkuza n'okujjukira oyo eyali mu mubiri, ne beerabira nti Kristo mwoyo. Oyo Kristo mwoyo era ye yasuubirwa, era baagambanga Yokaana nti ye ggwe Kristo. Ye Yokaana n'abagamba nze mbatiza na mazzi, naye oyo ajja ye ajja kubatiza n'omuliro n'Omwoyo Omutukuvu, ng'asuubirwa ye Kristo. Kati olwaleero bangi bakyatunuulidde oli eyazaalibwa omubiri, so nga ye Yesu yali atwawulira, n'atwawulira omwana w'omuntu n'omwana wa Katonda. Omwana w'omuntu eyazaalibwa omuntu. Tulina okumanya nti oyo Yesu eyazaalibwa mu mubiri era ne bamulaba ng'atambula n'abuulira enjiri, bangi baamulabanga ng'era balaba omwana wa Yozefu gwe bamanyi, ng'era bamulaba ne bagamba ono si ye mubazzi. Naye bo nga tebakimanyi nako nti oyo Yesu gwe balaba ate y'oyo ow'omwoyo, ye Kristo yennyini eyasuubizibwa. Abagezigezi abajja nga bagoberera emmunyeenye, bo baali banoonya mwana wa Katonda w'anaazaalibwa. Baali banoonya mwana wa Katonda w'anaazaalibwa, bo gwe baali banoonya, nga beebuuza omwana oyo anaazaalibwa wa? Nga bw'olaba mu Matayo 2:4. Bo baali banoonya Kristo w'anaazaalibwa, omwana wa Katonda, nga beebuuza anaazaalibwa wa? Era bangi abaalabanga Yesu ng'atambula naye nga tebakimanyi nako nti waliyo ne gwe bayita Kristo. Yokaana amusongako omulundi ogwasooka. Bw'osoma mu Yokaana 1:29, Yokaana y'asooka okulaba Yesu, n'amusongako n'agamba wuuyo omwana gw'endiga aggyawo ekibi ky'ensi. Soma Yokaana 1:29 ne Yokaana 1:36. Yokaana y'amusongako oyo Yesu gwe balaba n'abagamba wuuyo omwana gw'endiga, ng'ekyama ekiri awo Yokaana ali mu kulaga nti oyo gwe mulaba atambula mu mubiri ate mu mwoyo ye Kristo wa Katonda, ye mulonde wa Katonda, ye Kristo wa Katonda. Kati olwaleero abo abakuza ezo ennaku z'olaba ndi Easter, ti Krisimansi, ezo ennaku enkulu, tebategeeranga nti ye Kristo. Bo batunuulidde oli ow'omubiri eyazaalibwa, era ow'omubiri yakuza ennaku z'oyo ow'omubiri. Abo abali mu mubiri be bali mu kusinza oyo ow'omubiri, kubanga tujjukire
nti Kristo ali omu era ye yasuubizibwa. Naye ojja kulaba mu Bayibuli nti Yesu tali omu. Erinnya Yesu baalituuma, naye Kristo nga ali omu. Byonna Mukama nga alimu aba abireka bibeerewo tulaga nti omwana we wa mwoyo, naye gwe baazaala ow'omubiri ye mwe yaleetera omwana we ow'omwoyo Kristo. Era ye Kerode yatyanga nnyo omwana wa Katonda, wabula so ono ow'omubiri eyazaalibwa Kerode ye yatyanga nnyo mwana wa Katonda. Ne dimoni zo zaatyanga mwana wa Katonda Kristo ow'omwoyo. Ekyo kyolaba mu Luka 4:41. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, naawe yenna gy'oli sooka weebuuze, igwe oli mwana wa muntu oba oli mwana wa Katonda? Sooka okyebuuza ekyo, kuba omwana w'omuntu munda mu ggwe yakuza ennaku ez'omwana w'omuntu, era omwana wa Katonda munda mu ggwe oyo yasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Katonda ye yatuwa mwana we, naye omwana w'omuntu y'alimba. Ekyo kyolaba mu kitabo ky'Okubala 23:19 awagamba nti Katonda si muntu okulimba. God is not man to lie. N'agamba ate Katonda si mwana wa muntu okwenenya. Kati nga kikulaga nti munda mu ffe tulina okusooka twawule omwana w'omuntu y'aliwa. Omwana w'omuntu y'ono ow'omubiri era eyeeyisa ng'abantu, naye omwana wa Katonda ava mu ggulu. Omwana wa Katonda tazaalibwa buzaalibwa omubiri. Omwana wa Katonda ye ava mu ggulu, ye musika, yaleeta eby'omu ggulu, yaweebwa obusika obw'obwakabaka obw'ekitangaala. Ekyo Isaaya kye yayogera mu Isaaya 9:6 ey'Oluzungu egamba a child is born, a son is given. Child bategeeza omwana ono azaalibwa mu mubiri. Nga ggwe yenna ali eyo omubuulizi w'enjiri ng'obuulira enjiri y'amazima, wazaalibwa mu mubiri, ye child. Ate omwana wa Katonda mu ggwe n'atuweebwa, ye son of God. Kati oyo son of God ye musika. Katonda ye yatuwa mwana, yatuwa son of God. Olw'okuba kati mu Luganda child ne son babayita kimu, yenna bamuyita mwana. Naye olaba Ebbayibuli ey'Oluzungu etwawulira ne tulaba children of God ate ne tulaba ne sons of God. Children of God beebo ab'omubiri, naye sons of God ba mwoyo. Kati sons of God beebo ebitonde byonna birinze beeyoleke kuba ba mwoyo nga Katonda waali ow'omwoyo. Be babogerwako mu Baruumi 8:19 ebitonde byonna birinze okweyoleka kw'abaana ba Katonda. Abaana ba Katonda batuweebwa buweebwa, naye abaana ba Katonda bo batuweebwa buweebwa. Omwana wa Katonda atuweebwa, ate omwana w'omuntu azaalibwa. Ensonga lwaki tugabana ebintu bino, otegere nti abo abali mu mubiri basinza ow'omu mubiri, naye ab'omwoyo bagoberera ow'omwoyo, naye oyo ow'omwoyo ye Kristo, ye mwoyo wa Kristo. Kati Yesu yatambulanga naye nga tebaamanya nti oyo ye Kristo, naye nga gw'ategedde ekyama ku Kristo, gwe oyina ekyamazima, gwe oyina omusika, gwe ogenda okusikira eby'obwakabaka bwa Katonda, kubanga oyo omwana wa Katonda ye mutwe nga ffe mubiri mu mwoyo. Era oyo omwana wa Katonda mu ye mwe mujjudde obujjuvu bwa Katonda bwonna. Omwana wa Katonda so omwana w'omuntu. Ekyo kye tulaba mu Bakolosaayi 1:19 bwe kyasanyusa kitaffe mu ye, mu mwana we mubeeremu obujjuvu bwa kitaffe bwonna. Era omwana wa Katonda oyo ow'omwoyo, ebintu byonna byatondebwa ku lulwe era byatondebwa ye. Omwana wa Katonda oyo ow'omwoyo nga wola mu Bakolosaayi 1:15 oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, era oyo ye mubereberye
mu bitonde byonna, omwana wa Katonda ow'omwoyo. Kati abantu bonna b'olaba bakuza ennaku ezo, Easter, Christmas, ne beeteekateeka ne batimba ne bakola ki, bali mu kusinza omubiri. Bo batunuulidde omwana wa Mary, bo bwe balaba omwana wa Mary, tebannabikkulirwa mwana wa Katonda. Omwana wa Katonda abikkulirwa atuweebwa buweebwa. Omwana wa Katonda atuweebwa buweebwa, era munda mu ffe ffenna tukaaba muli nga tulinze kwegamba omwana wa Katonda otuweebwa. Ekyolaba mu Baruumi 8:23. N'olw'ensonga eyo abo bonna b'olaba abali mu kkuza ezo ennaku bali mu mubiri, era bo omwana wa Katonda gwe bamanyi wa mubiri si wa mwoyo. Kyova olaba bakungiriza ne bagamba teyazaalibwa, bategeeza wa mubiri, tebali ku wa mwoyo. Bo baba bategeeza ow'omubiri. Naye Yesu yatwawuliranga, era ekyokulabirako, laba Matayo 1:1. Matayo olusooka olunyolo olusooka woogera ku kitabo eky'omulembe gwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Abulahamu. Kati bakulaga wano nti omuwandiisi eyawandiika ekitabo ekyo Matayo, ye yali ayogera ku mwana ng'ayogera ku mubiri. Matayo 1:1 ayogera ku mulembe gwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Abulahamu. Boogera ku mwana wa muntu eyazaalibwa omubiri, nga bamanyi mu mubiri Dawudi yamuzaala, Abulahamu yamuzaala mu mubiri, nga boogera ku Yesu Kristo mu mubiri. Naye Yesu Kristo ye kennyini ng'ayogera mu Matayo 22:43, Yesu Kristo ayogera gye bali n'abagamba Dawudi amwita atya omwana we? Kuba ye agamba Dawudi amwita atya omwana we mu mwoyo? Amwita otya omwana we mu mwoyo? Kubanga ye Mukama, ye Kristo ayogera nti mu mwoyo Dawudi ate yamuyita mukama we, naye mu mubiri ate nga bamuyita mwana we mu mubiri, kubanga otuna mu mubiri nga mwana we, naye mu mwoyo ate nga mukama we. Kati nga mu mubiri bamulaba mwana we, Matayo 1:1, naye mu mwoyo Yesu ababuulira mu Matayo 22:43, mu mwoyo abagamba Dawudi oli aba mukama we, era Dawudi ye amwita mukama we. Era Matayo 22:45, Yesu abagamba nti oba Dawudi amwita mukama we, abeera atya omwana we? Olwo ye Kristo wano ayogera mu mwoyo, naye nga mu mubiri bo bagambye nti mu Matayo 1:1 ekitabo ky'omulembe gwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Abulahamu. Wali boogera ku mwana wa muntu eyali kuno ku nsi. Wano mu mwoyo boogera ku Mukama. Kati ffe kye twogerako eky'omwana wa Katonda mu mwoyo. Yesu kyava yakinnyonnyola Matayo 22:43. Yesu n'agamba nti Dawudi, kijja kitya okuba nti Dawudi mu mwoyo amwita Mukama mu mwoyo? Kati okumanya omwana wa Katonda ono ow'omwoyo, oyo okumanya omwana wa Katonda ow'omwoyo ffe bwe tugenda okubeera n'obumu, ekyo boogerako mu Befeso 4:13, okutuuka ffenna tunaatuuka mu bumu obw'okukkiriza n'okumanya omwana wa Katonda. Obumu mu kumanya omwana wa Katonda. Kati omwana wa Katonda oyo yabuulirwa, nga olaba mu Bikola by'Abatume 9:2, yabuulira Kristo nti ye mwana wa Katonda. Kati bonna b'olaba bakuza ennaku ezo, Kulisimasi era yazaalibwa, bali mu mubiri, tebannabikkulirwa Kristo ow'omwoyo ataazaalibwa atuweebwa obuweebwa. Kati ekyo kyama kyakwekebwa. Ekyo kyo kyama kyakwekebwa. Era olw'okuba Abafalisaayo baali mu mubiri, tulaba mu Yokaana 8:53, Yesu kyava abagamba n'abagamba taata wammwe Abulahamu yasanyuka okulaba olunaku lwange.
era yalulaba n'asanyuka. Kuba bo baali mu mubiri era nga bamugamba ffe tuli baana ba Abulahamu, tuli baana be. Naye Yesu ye ng'abagamba nti mu Yokaana 8:58 Yesu ng'abagamba nti oyo Abulahamu nga tannabaawo nze naliwo. Yesu Kristo ye bw'ayogera. Olwo ategeeza ow'omwoyo, so nga mu mubiri bawandiika Matayo 1:1 nti Yesu Kristo omwana wa Dawudi, omwana wa Abulahamu. Naye Yesu yennyini ng'ayogera abagamba nti Abulahamu nga taliwo nze naliwo. Kabonero akalaga nti Yesu Kristo y'ayogera wa mu mwoyo. Kati bino byonna by'olaba abakuza ennaku, abagamba zino ennaku balina ozikuza, bali mu mubiri, tebabikkulirwanga Kristo, tebabikkulirwanga ki kye bali mu mwoyo bo, wabula bamanyi kya mubiri. Kati ne Yesu bo batunuulidde omubiri oli eyazaalibwa Meeri. So nga Yesu lwaki yalaba Meeri, lwaki Yesu yalaba Meeri n'atamwyita maama n'amwyita omukazi? Yali ali mu ttulaga nti ye wa mwoyo. Meeri yazaala mubiri, era olw'okuba yazaala mubiri, Kristo ow'omwoyo kyava tamwyita maama n'amwyita omukazi. Kubaako kyatulaga nti abo si bazadde baffe mu mwoyo. Mu mwoyo tulina kitaffe. Era Yesu y'ensonga lwaki yababuuza Matayo 22:42 Yesu n'ababuuza, ani azaala Kristo? Musuubira Kristo mwana waani? Ne bamugamba mwana wa Dawudi. Yesu n'abagamba Matayo 22:43 Yesu n'abagamba ate kijja kitya okubeera nti Dawudi mu mwoyo amwyita mukama we? Ebigambo bino tubigabana otegeere nti abo boolaba bakuza ezo ennaku bali mu mubiri, era bo gwe bamanyi wa mu mubiri, era bakuba bufaananyi nga balaba oli ow'omu mubiri. Kyova olaba bakwata omusaalaba ne batambula nagwo ne bakuba bufaananyi ng'omwana bamusitudde bebi, bali mu mubiri. Naye omwana wa Katonda eyatuweebwa, ye yatuweebwa buweebwa, wabula tebaamuzaala mu mubiri. Kino kyama kyakwekebwa, Mukama akibikkulira ku Isaaya 9:6 n'agamba omwana atuzaaliddwa, a child is born, naye n'agamba a son is given. Naye oyo son ali given, w'osoma Isaaya 9:6 bakulaga oyo son ali given gwe bayita wonderful, counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace. Boogera ku wa mwoyo. Era Yesu bwe baamulaba, Yokaana ye yasooka okubikkulirwa nti oyo Yesu gwe mulaba atambula ye Kristo. Era Yokaana amusongamu bw'ati. Yesu yabeeranga mu bantu nga tebamumanyi. Yokaana, olaba Yokaana 1:29 yasooka omusongamu n'agamba oyo ye mwana gw'endiga w'ekibi ky'ensi. Era olaba mu Yokaana 1:37 badisaipo ba Yokaana abaatambulanga ne Yokaana babiri we baakiwulira ne badduka ne bagobera Yesu. Bulijjo baalinga bamulaba naye nga tebannabikkulirwa nti oyo gwe balaba yennyini y'oyo yalangirirwa alijja w'ekibi ky'ensi. N'olw'ensonga eyo, gwe ayagala okutegeera amazima, tandika na kubikkulirwa gwe munda ky'oli mu mmeeme, otegeere omwana wa Katonda mu gwe yaliwa n'omwana w'omuntu. Otegeere omwana wa Katonda yagenda okutegeera kitaffe, omwana w'omuntu yagenda okutegeera ab'ensi, abantu. Era omwana w'omuntu ye asinza muntu munne, bannaddiini, baani, ebitiibwa by'abawa. Naye omwana wa Katonda ye asinza kitaffe. Kati buli gw'olaba akyali mu bintu by'ensi, ennaku z'ensi, ebikujjuko, ennaku ez'enkulu ez'ensi, ali mu mubiri era akuza ennaku ezo ezikuzibwa abo ab'omubiri. Naye oli ow'omwoyo ye Kristo. Kyova olaba tulaba mu Baruumi 8:9 atalina mwoyo wa Kristo, oyo si wuwe. Naye ate zo dimoni we zaalabanga Yesu, zo nga zikaabira waggulu ne zigamba ye ggwe omwana wa Katonda.
nga olaba mu Luka 4:41 zo demoni zaategeera nti oyo nno omwana wa Katonda. Kati omwana wa Katonda oyo w'omwoyo ye yali yasuubirwa. Kyova olaba ne Yokaana bamubuuza ye ggwe Kristo, ne Yesu bamubuuza ye ggwe Kristo, ye ggwe Kristo, kuba baali Kristo bamusuubira. Kati oyo yenna atabikkulirwa nga Kristo atunuulidde oli ow'omubiri. Kyova olaba bakuba obufaananyi ng'ono asitudde omwana ne bakwata omusaalaba, bali mu mubiri era basinza ow'omubiri. Naye ng'ekyama ekiri awo Mukama kye yateekawo y'ensonga lwaki olaba Yesu linnya baalituumanga, naye Kristo ali omu. Kristo ali omu. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi tukimanye nti oyo ow'omwoyo, omwana wa Katonda si mwana wa muntu. Omwana w'omuntu alimba, omwana wa Katonda talimba. Omwana wa Katonda ye yatuweebwa, era omwana wa Katonda oyo yajjudde obujjuvu bwa Katonda bwonna. Ow'omwoyo, Bakolosaayi 1:19. Kati kino kyama kyakwekebwa okizuula, sooka ogwotegere nti tuli mmeeme, omanye omubiri, omanye omwoyo, era oggwenge emmeeme ogoberere omwoyo. Awatali ekyo bangi bajja kuwulira nga tebategeera, batunule nga tebalina kye balaba n'ekimu, kuba bo bennyini nga tebanneezuula ow'omubiri yaluwa, ow'omwoyo yaluwa, kuba ow'omwoyo y'agoberera ow'omwoyo. Era kyova olaba mu bbaluwa ya Yokaana esooka 5:5 wagamba nti oyo yenna anaawangula, he who overcomes confesses Jesus is the Son of God. Kati abo bonna abatannaba kutegeera nti ye mwana wa Katonda ow'omwoyo bakyali ku w'omubiri, bakyatunulidde ow'omubiri. Balabanga Yesu ne balaba omwana wa Josefu, omwana wa Mary, tebannabikkulirwa nti ye mwana wa Katonda. Kati tulina okutegeera nti Kristo omwana wa Katonda gwe tugoberera yali mu ffe, gwe mutwe. Kyolaba mu Bakolosaayi 1:18 oyo Kristo ow'omwoyo gwe mutwe, ffe mubiri gwa Kristo. Y'ensonga lwaki tebatuyita mubiri gwa Yesu, wabula bagamba omubiri gwa Kristo. So ng'oli eyafa ku musaalaba eyajja okusaba omubiri gwe yagamba asaba omubiri gwa Yesu. Gwe gw'olaba gwe baatwala eri mu ntaana, naye omubiri gwa Kristo si gwe baatwala mu ntaana, ye abaddewo emirembe gyonna, ye waali. Kati kino kyama kyakwekebwa, kya batono, era w'owulira ebigambo bino yongera owulirize bisobole okunnyikira munda mu ggwe. Kati omwana wa Katonda oyo Sitaani gw'atya, era ye Sitaani bwe yatwala Yesu ng'agenda omukema, nga olaba mu Matayo 4:3, ye Sitaani yayogeranga kimu, oba ggwe mwana wa Katonda. Kati ye Sitaani tatya mwana wa muntu, ye yabuuzanga oba ggwe mwana wa Katonda, buuka ove wano, oba ggwe mwana wa Katonda, kyusa amayinja ago gafuuke emmere. Ye Sitaani nga atunulidde mwana wa Katonda gw'atya. Kati abo bonna b'olaba bakuza ennaku ezo Easter, Christmas, baana b'abantu, tebannazuula kyabwa Katonda ekiri munda mu ffe. Omwana wa Katonda ali munda mu ffe, oyo y'asinza Kitaffe. Kati omwana wa Katonda wa mwoyo, era nga Katonda bw'ali mwoyo, omwana wa Katonda wa mwoyo. Era abo n'abakomera Yesu ku musaalaba bo baali bagamba kimu, oba mwana wa Katonda yeenunule, nga bw'olaba mu Luka 23:35 nga bagamba leka yeenunule, leka yeerokole bw'aba ddala bw'aba nga ye Kristo omwana wa Katonda. Bo nga kye kibaluma ekyo kugamba nti Kristo kwegamba bo, kuba olaba ensonga ezattisa Yesu ze bawandiika, esookedde ddala kwagala kumenya yeekaalu, ey'okubiri ensonga eyattisa Yesu kweyita mwana wa Katonda. Bo nga bagamba yeeyita nga tebannabikkulirwa nti ye Kristo wa Katonda. Kuba Kristo kitegeeza omulonde wa Katonda, oyo eyafukibwako amafuta.
Era olaba mu Matayo 1:16 boogera ku Yesu eyazaalibwa, awo ne bongerako nti oyo eyayitibwa Kristo. Nga Yesu mu kuzaalibwa yali tannayitibwa Kristo, wabula eyatuuka n'ayitibwa Kristo. Oyo Yesu n'afuulibwa Kristo wa Katonda. Bino byama byakwekebwa. Kati gwe okutegeera kino, manya nti munda mu ggwe omwana wa Katonda atuweebwa. Ate omwana w'omuntu azaalibwa, naye mu oyo omwana w'omuntu azaaliddwa y'amanyi eby'abantu. Naye omwana wa Katonda munda mu ggwe y'atuwulira ebya Katonda. Ono eyazaalibwa by'atamanyi. Kati abantu boolaba abaganya okukkiriza ebintu eby'omwoyo bali mu mubiri era batunuulira bya mubiri era basuubira bya mubiri. N'abo abali mu kutegeera eby'omwoyo kubanga bakizudde nti omwana wa Katonda ye y'alimu obujjuvu bwa Katonda bwonna, ate ye wa mwoyo si wa mubiri. Kati ye Yesu yatwawulira ng'omwana wa Katonda n'atwawulira omwana w'omuntu. Era n'abo abawuliza ekigambo kya Katonda be bakizudde nti bo ne Kristo bawuliriza wamu, balya wamu. Kuba oyo Kristo ye mwana wa Katonda. Kati boolaba bakuza ezo ennaku ezitali za bwa Katonda, Easter, Christmas n'ennaku ezo endala zonna, bali mu mubiri era tebabikkulirwa nga Kristo, era bo bali kwona ow'omubiri era tebannabikkulirwa nako mbu ye Kristo. Kiri Yokaana kye yasonga ku Yesu bw'ati n'abagamba laba omwana gw'endiga ajjawo ekibi ky'ensi. Tebabikkulirwanga, bo bakyatunuulidde oli, bo bakyamwyita mwana wa Mary, bakyali ku kimu nti naye yazaalibwa ennaku bwe ziti. Jjukira Isaaya 9:6 awagamba a child is born, a son is given. A son is given. Gwe ate oli mugamba nti yazaalibwa. Bakubulidde a son is given. Ne bakuwulira enjawulo ya son ono ne baga son ayitibwa wonderful, ayitibwa counselor, ayitibwa mighty God, everlasting father, prince of peace, ow'omwoyo gwe boogerako. Nga ye tazaalibwa, atuweebwa buweebwa. Era ebitonde byonna birinze okweyoleka kw'abaana ba Katonda, sons of God. Romans 8:19. Creation waits for the manifestation of the sons of God. Kati abaana ba Katonda abo bagenda kweraga eri ensi. Tebagenda kubazaala buzaaza. Omwana w'omuntu agenda kukkiriza amazima. Omwana wa Katonda azimbibwemu, akule munda mu ye. Paka mu bujjuvu bwe omwana wa Katonda yeeraga eri ensi era akole ebyo Katonda yekka by'asobola. N'olw'ensonga eyo kati twezuule munda mu ffe tugoberera omwana w'omuntu oba omwana wa Katonda. Naye nga tulabye mu kubala 23:19 nti omwana w'omuntu yeenenya ate omuntu alimba. Kati tulina okwebuuza mu ffe, omwana w'omuntu yayogera oba omwana wa Katonda? Omwana wa Katonda talimba. Son of God ate ye musika. N'olw'ensonga eyo ennaku zino eza Easter ne Christmas si za bwa Katonda. Abazikuza bali mu mubiri era bo basinza mwana wa muntu. Era mukama waabwe be basumba baabwe n'abakulembeze b'amadiini be bakatonda b'omwana w'omuntu. Era omwana w'omuntu baamanyi, tamanyi Katonda ye amanyi abo. Naye omwana wa Katonda yekka ow'omwoyo y'amanyi kitaffe. Yekka y'amanyi kitaffe. Kati kirungi nnyo ffe kennyini tusooke tuzuule omwana wa Katonda munda mu ffe, oyo atuweebwa. Olwo gwe tugenda okuyitamu tutegeere eby'omu ggulu kuba yayanirizibwa. Naye tutunuulira omwana w'omuntu tugenda kubuzibwa, tugenda kumaliriza tusinza muntu munnaffe. Kati tusinze mwana wa Katonda ow'omwoyo. Kyova olaba Pawulo akyogera n'agamba nti oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Kubanga omwoyo wa Kristo yakola enjawulo. Oyo si wuwe. Oyo si wuwe. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi,
Tuyaayana okutegeera omwana wa Katonda. Oyo omwana wa Katonda y'agenda otubuulira eby'omwoyo tuleme okugoberera omubiri. Y'ensonga lwaki Kristo, y'ensonga lwaki olaba Yesu yazaalibwa nga bw'olaba Matayo 1 okuva ku lusooka yazaalibwa, bakulaga nti yazaalibwa ayi ne bakulaga mwana wa Dawudi, mwana wa Abulahamu, naye Yesu kennyini ng'ayogera ow'omwoyo. Matayo 22:43 ye ayogera n'agamba Dawudi nga ye amuyita mukama we, abeera atya omwana we? Awo abadde atwawulira eky'omwoyo n'eky'omubiri. Mu mubiri abawandiisi bamuyita mwana wa Dawudi, naye ye kennyini Yesu bw'aba ayogera Kristo agamba Dawudi ate amuyita atya? Dawudi ye mu mwoyo ng'amuyita mukama we. Awo ne kyongera okulaga nti ffe tugoberere Kristo ow'omwoyo. Awo we tugenda okutegeera ebyama, naye kasita tutunuulira omubiri, naffe tuba mu mubiri, naye Katonda bamusinza bali mu mwoyo ne mu mazima. N'olw'ensonga eyo abaakuza ezo ennaku bali mu mubiri tebabikkulirwa nga Kristo ow'omwoyo ataazaalibwa atuweebwa obuweebwa, wabula bali mu kusinza omubiri, tebannabikkulirwa oyo ye Kristo wa Katonda. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.